obwenzi abantu bakijje ku gundi nti yampisizza bubi gundi yampisizza bulungi gubeera muze gwa muntu oli bw'aba akyagala era mulimu abantu abali mu self pity abali eyo abeekubagiza namukolera buli kimu guli omuze teguli kukolera buli kimu era oli bw'aba yeekwasa wankoze kino yafunye kyekwaso ne bw'otaali bikoze byakugamba bye wakola era yali kikoze okitegeera lwakuba abantu tebakitegeera kyova olaba bakipinga onu nga beekuba okutuuka lw'oliraba abagabidde abakyala emmotoka ez'emiliyoni 2 atambulamu n'agivuga ng'agenze kwenda naye nga gwayendako yali akola service ku mmotoka ye kati n'omubuuzaawo kibaalansingirawa kiri mu bwongo naye bw'onaamukwatira mu mbeera eyo ng'akugaba wali tompa budde obudde wali obwagaza kyekikolwa ekyo kyali kyetaaga bbanga ki obadde onkubira simu kumala bbanga ki tewamukubira kumubuuza akaba yeekwasa omukyala bw'onaabeera awaka n'oyombayomba omwami ajja kudduka si kyekiba kyamututte yagasembayo eddakiika emu yabadde ayagala buyanya abagamba ti omukyala muwe obudde beetaaga budde bwengana ki kwesiriwaza ntante omukyala muwe obudde kwesiriwaza ndi wano ndinenamawo gye tutudde obudde weebuli tumaze essaawa 2 tutudde obumuwadde abantu bonna boogera ebintu ebyo basiru omukyala tomuwa budde waliwo omuntu alina omuntu nga yagenda ku ggwanga ng'omukwano gwabwe olukwatagana lwe gukwatagana tegumanyi bali wano Kampala newankubadde kale tukitwale mu context nti omuntu atakuli kumpi omutima gumuyayaanira nnyo naye tekibeera ku muntu kubeera kumpi wabula ntegeeragana yammwe nze abantu bempita mikwano gyange kumpi bonna abasinga tumala emyezi n'emyezi nga tetulabaganye naye twakisalawo tubeere ba mukwano era lwomusisinkanye banna obalaga nti ono mukwano gwange byonna ebikwatagana ewange ensonga bweziti ne bweziti muzibuuzanga ono naye nga mumeze emyezi nga5 nga temwerabanga kati sikuga onjagala mbeerewo obudde yes mulina okutegeera ebyo byowulya tompa budde bana abantu beewale nnyo okuwasa abantu abasiru abantu abasiru tebamanyi kye baagala afuna kyayayaanira naye ng'ate mu butuufu si kyayagala kati ogenda kusigala waawaka agamba tomuwa budde obeerewo otuule ate enkeera akulumye stress lwakuba bamulirwana baaguze emmotoka ng'ayagala budde bwakulira kati ye gwagamba nti nno baaguze emmotoka ate nga bawaali bweru yagiweereza bali bakola sacrifice naye yagimiisinga akwagala obeerewo naye ate byonna obimuwe kyenkugamba nti nno abantu bagwa ku bizibu ayagala omuntu nga musiru kakati oyo bw'otamuyita musiru oba ogenda kumuyita ki so nga ate n'akadde akatono kemwali badde kemufunye we mubanga mukwatagana bulungi it is just enough taimu y'abantu okubeera nga bategeeragana mu kwagala babeere physically active oba babeere nga beeriranye emibiri gino mwana wattu ojja kukyewuunyanga ntono nze mukama yankola njagala nnyo okubeera nzekka onneesibako nneesibirako ki taliiwo nkola ekintu nemudiyo nange ombeereko obadde nze njagala nnyo njagala neezirayo eka omukyala nembeera naye netunyumya emboozi yaffe naye ate mmanyi nti nno we mmuleka awaka ajja kuba mu ddembe lye alabe firimu ye afaanane nga bw'ayagala atambule okuguluka akasukeeri bwe nkoma walyonke yeekuŋŋaanya ayogeze sitiiriyo zaatayogeza naye emisana aboggoke nga bw'ayagala kubanga sikoze eki oba ali ku ssimu ali ku lugambo lwe akalabule bwe naakomawo kulikayo tudde mu mbeera yaffe kati bw'oba oyagala mbeerewo obudde bwonna ebyo ogenda kubikola ddi ekisoboka ne mamba ngende ku mulimu oyagala ngende naawe ngende nankani omuteeke musawo nga wale naye kyoba omumanya gino emiziina gyayenze ayina kumutayitiridde Allah
bibaddewo naye bibadde biri concealed nga abantu tebafuna we babye expressingira kati social media yajja eteeka nawo hidden accounts abaana bayogedde mazima ate nkubuulire obwenzi neeyisa kabeera kaze kabeera mu muntu era oli takikolanga neyeekwasa ndino nkikoze lwaki nze kaakati ndi wano ennyonta ne bweba ennuma nnyo tekinywesa mwenge kuba sigunywa it is my belief nzikiriza yange naye omuntu atakikontana mu nzikiriza timwetagisa na kulinda nnyonta kukola ki kumuluma kati omuntu bw'okimufunamu olina kutegeera nti takirinaamu kwenyinyalwa kwakyo kuba gwe kimenya agamba nti nno waakiri asooka n'ava ewo n'agenda n'afuna omuntu omulala naye takikolera wali mukufisa nakwabya nnyimbe nedda ssebo awo kitegeeza tukyenyinyadde atakikkiriza a true character yeyo omuntu gy'abeeramu ng'abantu tebamulaba ali yekka nenva waka nga nasiibye ennyonta n'ennuma nga nvuga emmotoka yange nga mbwendabamu akacupa k'amazzi ke twalekamu ng'ekisiibo tekinnatandika ne nkatunuulira nga tewaliiwo ndaba ndinaku express teryaga nti aginakulabye emmotoka ntintinge kati eyo character bwe butuufu bwo naye oli wajja abagamaga ana mukinaabiro ekyo kyekituufu kyali kakati abantu abamu si batambuze si benzi lwakubanga amaanyi ge babateeseeko ge gabaganye naye waagirira bw'ati gwe ddayo weebuuze tunulira mukyala wo olina okuba nga omumanyi enneeyisa weebuuzemu ogamba ono mukama bwanzijululira wano amalawo ennaku mmeka ate naawe oba okimanyi ngoga jeni ono wiiki enaawera obulamu bwo bwonna obumaze omutangira butangizi oli luddawa olazeewa nga kwegamba embeera gy'abaddewo ate aba abasibe ku miguwa tabbu kale banyabo ne basebole tubalamusizza tubaaniriza mwasuze mutya musibye mutya muli mutya abantu baffe yonna gye musinziira okutulaba n'okutuwuliriza mbadde nfuna obumeseji nga mubuuza nti okakana nako kikulu obugumiikiriza bagamba akwata empola atuuka wala nawolovu yatuuka ku kibuga naye si Kampala kibuga ekyo bakiri luddawa tunoonya nawolovu ekibuga kye yatuukamu nze sesanga batte the great extra digest mugoba nsonga banyabo ne basebo tuba n'omukulu awunya amafuta g'abakingiri which is okay ni hao shamchacho hao haji ogambo tya wasizo tya kwika yo bitambula bulungi wasewo ne banyabo mwasuze mutya kansuubire muli bulungi muli steady ebintu bitambula no complaints byonna kyo yalero njagitandika nga ntumira ku bantu bababiri abasatu tumira badereva muli mutya bakamerameni muli mutya mwe muliko olukaki kutumira ego batumira sina gwentumira ara bakamera bo batumira mwaka ensusso kubanira ne genda bawano esawa yonna bwowulira emiranga ng'omanya kiki nti ogabikoze dani ono waffe olukaki abakamera bakyawena haji wootabadde ensi efuushe badda bingi naye kale
tetutandike twatandise nze mmanyi wetabawo tantukira mu kuloopa yenze akaana akali ewaka akaloopa nze mpa lipooti so ne waffe nze nali omuwe wa lipooti kati tolaba era muzeeyi ebyekulya nabiryanga bw'aba anywa kacyayi nga mpita nga nsembeza Haji leo tuyina ensonga bbiri esooka Haji ebbuba liwona naki ebbuba liwona litya liwona naki kubanga wano wootabadde mbaddeyo nga neetegereza abantu naye nga ndawo omuntu bwe zitaabe 8 zijja kuba 10 ze bajja omuteekayo lwabbuba bambi Mungu akusaasire oddemu amaanyi sitomera abantu simanyi bibozi gy'obijja udegambye zege Mungu amusaasire abantu baliyo bangi ebbuba libaluma Anze ujjo simanyi nti abagagga ebbuba libaluma nga kulina ssente ebbuba noyo gwe liruma mugagga ebbuba imwocha alinga omuwanike gwe bayozezza ku maca nti anaakala 8 yogera tutandikirawo Haji nekimansa ennaku kijimansa mpaka tekijja kuntuusa tekijja kuntuusa ogaye mugagga waliwo n'omulenzi awo gwe nalaba yakola vidiyo n'ateekamu ne hamu n'atandika okutubuulira abagagga bino bye mulina okumanya n'ababuulirira n'atubuulira addayo abalenzi bamanyira muba mwogera n'owuliriza omuntu ng'ayogera n'otunula n'ogamba nti abadde agamba ki especially bw'oba tonnatuuka mu myaka gya muntu oyogera bitono omuvubuka oli namulaba yeewaana nnyo nti ebyabakyala abimanyi alabika asigudde ku bakaabendi obimanyi ebyo bakazi baffe babaagalira eyo olinaddeyo n'atandika okumuga kati bw'ayagala ono n'ayagala n'oli n'alowooza nti nze ndi pro nnyo buli kimu kyonna nkitegeera kinyozi era muli aba alowooza ne bw'ali wasa alowooza obukugu obwo bw'agenda n'okutwala mu maka ge era owange babbirako obanga muntu avulunze muzadde nti alemeddwa okugunjula nga naye ayogera takuzangako bw'obanga tokuzangako toyogeranga omugumba agaba oluza namulaba era ffe kati nga bakireiminga abagagga tebawa bakyala budde biki kwegamba bo ba smart wire bo balina obudde nemutunuulira nenga kakati ono abagagga bye balina byalwana okufuna bw'anaabifuna yalowooza is going to be different yajja kufuna sente abo bo abakyala olina kubavaako obuvi mukama yabakola bali awo tebamanyi kye bayagala tofa nnyo okolako kyokoze n'otambula oli n'agamba nti agenda n'ava kuwa emmotoka n'agamba nti oyo w'emmotoka abadde takola ki abadde tampa budde ng'oli amulaba apaakinze awo Mercedes Benz awo yabadde tampa budde Haja n'atambula n'agenda ate woosanga omulala osanga omwavu bamumubbyeko bamubuuza owange bamukututteko lwaki nti bamututte lwakuba sika ssanyu balirya nti lwakuba sikola ki sirina ssente kakati bo kye baagala era ngenda nentunuulira oli nga yeefuula kafulu ng'ayogera n'omugaawo kyali mwana muto waalabye eki waalabye eki ekyokwaba nga oyagadde ku bakaabendi abawera ne baddeyo ne bakulojjera ennaku n'olowooza nti naawe bw'olituuka obwo obumanyirivu bw'ogenda okwapulayinga ku wabeere seefu ensi erina amawulire go era gajja kubanga luno balunabba agasome nti eyakolanga mu vidiyo n'ateekako hamu n'agibakalwa ng'abalaga abagagga batamanyi kukwata bulungi bakazi naye miranga oba bayita banne alowooza ye yabategeera yefuula omugezigezi ayitiridde bw'obanga levo yonna gy'otannatuukamu wuliriza abantu abagituuseemu but above all nze mukulu batte tewali kyensobola kugamba musajja yenna okujjako okumugamba anoonye ssente nze nange sikyawa magezi mbufumbo
kyonna kasitoba nga sikyagalina yale mugansaba kasitoba nga gwoli naye akyassa kakkana mukwano gwali omu mu nsi gwe n'ensawo yo era waliwo oli era nabula yakoze ka vidiyo ne kankwatako yabagaye byonna mubikole abaana bo baagale omukyala wo mwagale balabirire naye nga omusajja teekawo embeera yonna ey'okubeerako n'ensimbi ng'okaddiye funako kaakakunga akensawo enzibiza akagenda okugamba nti nowaayi kino kiyimiridde bwe kiti tukole bwe tuti ekyenda kirabika wano kyesimbye bannange mukole eki muntwale naye omuntu yenna alijegawalana obulamu bwe n'abutunuza ku baana n'abeesigamya nti abaana bagenda kunyamba mbalabiridde ne maama waabwe ogenda kufa okolimidde abaana bo babwereere ogenda kufa obakolimidde ku bwereere lwa nsonga bagenda kukula bagenda kuwasa bagenda kutambula nabo bakole ebyabwe nabo bagenda kukola kumbe goyagala bakole ebyo embeera eyo oli abadde akanywe n'agamba we bakomawo n'akwata akasente bw'aleeta emitwalo 2 emitwalo 15 wa maama emitwalo 5 ng'agiwa taata maama bw'aziteeka wano ate bw'afuluma webatuuka eza sukaali ng'ayanjula engalo nga taata ze bamuwadde 5 nazo akola ki ng'atoolako nga bagenda nga bakola oyo yaani ye musajja kati singa wateekawo obuzigo bwo ng'ogenda kutambula mpolampola otuuke wali okwate mu mbina bino obagaye bannange ezange bwe babeera 12 ne bakuwa ez'akasukaali oba ozirina omu 2 abalawe balireeta ez'obujjanjabi nga zirabika obutavumwa naye bw'oba oyagala okuvuma beera awo owoze nkolerera okakase ensaikuwa amawulire damukakasa bali kakasa gyokoma ogenda ngo abantu bakula abantu bo lwomanya nti nno ozaala 2 si myoyo ffenna abasinga sijja kugamba nti ffenna naye abasinga ku ffe byonna bye tubadde bazadde baffe si bye baasuubira kituufu bw'otunulamu ensasula gye tubasasudde kye tubawadde si kye baalina mu bwongo nga batukuza ekyo ekyokugenda n'okyalayo oluvannyuma lw'emyezi 2 n'otwalayo akaakasukaali ne bakugamba taata mulwadde n'ogaa kampeereze eza mobile money si kye yasuubira era buli lweyagiranga ng'agamba ono yali nkyusa amasuuka ono yalikola bw'ati agenda okulaba nga gwe baleetanga house boy nga house gaala awaka yamulabirira nga naye mu kifaananyi bwe yali akuba nga akyakuza yabalabanga nga bagamba nti balwadde ne bajja nga badduka gwe yalwanirira okuweerera afuuke dokita ali mujjanjaba akuba bukubi kasimu n'agamba n'ekiri kiti eyo n'aweerezaako kaweereza takyalina budde bujja oluusi nga ne kaweereza tewali ensi buli stage gy'otuukamu ekyusa ba players baayo kati ffe tuli wano nze natunuulira mukadde wange bwe yafa 2012 bwe twamutwala ku muzikiti awo okumuziika nentunuulira abasajja abaali mu puroguramu z'okumuziika nga sibalabangako temakula nabo ku kyalo era tobalabangako mu ddiiro lye nga banywa caayi n'okukemagombe kuba nakka mubamuteekayo wansi mubamuteekayo nga ndabya ddala feesi eziriyo tazipulaaningangako nga size zino ezasuusukanga musajja waffe akomyewo be bano boolaba basiraamu bakukyalo gundi yazze obalaba bano okujja wano ne bapapirira balonda ab'egindi n'ab'egindi naye bano ng'obalaba bo bangwa mangu okujja bakole tomanya ani ali baani ate mu byonna n'oyiga nti edduniya bw'eba ekumenya kirungi osibemu bw'oba oyagadde ebimu ku bintu ebitukkakkanya ng'embeera etukubye ennyo kwebuuza ku baatusooka mukulu batte bwe nkubuuza erinnya lya jjajjaawo oyinza oddimbuulira naye bwe nkubuuza kitaawe wa jjajjaawo oyinza okumaga amaga
n'ogamba yaani oyo yaliwo oyo naye ng'ate oyo kubaawo kw'obulungi kwa jjajjaawo alinako ettaffaali ate okuba okulungi kwa jjajjaawo kitaawo kwe kubeera kw'obulungi naye oli tomukola ki kati naffe otulabira wano twogera naye tujja kutuuka ekiseera ensinga yatwerabira dda nga oli onnyonnyola nnyo kati ffe ekirungi kyaffe nti vidiyo zizzeewo balisikayo obutambi n'agamba yoono omusajja yakola bw'ati naye singa tubadde tutambulira mu buufu buli bwa analogo bakwerabirira ddala n'obanga ataliiwo nga naye bwodda mu ddiiro lya kitaawo ne musitula emitwe gino ensingo nekakanyala nga bamukulaga ne bagamba ono yali azaala guuni n'omutunulya mu mpale ye ey'ekitema ali mu black and white tomulaba na bulungi nabo mu budde bwabwe balina ebyabibeeraliikiriza kati bikyamatalinga bikyamatalinga mulimu ekiseera wootuuka n'ogamba kati kanzikakkane muko ndye emmere yange byonna ebitubonyaabonya emaali gye tukuŋŋaanya abaana be tukolerera okuvaawo kwaffe kuleetawo inconvenience naye tekusiba budde era basigala bagenda nabwe ekiti akwagadde n'atakwagadde biveeko genda mumaaso tambula genda mu maaso togaana kulya bw'onaagaana okulya mukulu batte nalabanga abasajja baakwatanga obureediyo ne batuula ebweru ku kafoomu n'atula ati n'awuliriza naye kaakati naakakizuula nti byonna baali tebabiwulira baali batuddeko ebirowoozo bitambire ababuzeebuze nti naali wano awuliriza rediyo n'awuliriza obuyimba ogwatuukanga n'akyusa n'awulirako ku mawulire omala kukula n'okitegeera gweokimanyi nti mu kukula kuno waliwo ekiseera wootuukira ddala nga ffe abasajja ebitubonyaabonya mu nsi nga ekirabo ky'osobola okwewa kubeera wantu wasiriikiridde ng'obwongo bukubaganye n'ebyensi owulira oyagala kusirika era ng'oli okuyingirira mu sipeesi yo akumalako ddembe nga n'omukyalo owulira oyagala muga si mubi ekyo si kyange okwatoliza mugamba lwaki ku mulimu tonnyuka mu ssambu ez'ekiro mulimu ebbanga ly'owulira nga oyagala kuba wekka nga bikususseeko obuliddwako entematema gy'obitemaatema ng'oli oyagala kusiriikirira obwongo busiriira ati sebo wabadde onetedde topic wakugamba omuntu awona atya omuntu awona atya ebbuba teririiko kuwona naawe buba liruma bambi ebbuba lyaffe basajja obujja bw'abakyala byawuka bitya byawuka anzi simanyi naye nze oluganda lwemmanyi andi ku luganda lwemmanyi nyinza okuba nange enseeredde omusajja yabuba omukazi aba wabujja omukazi abeera wabujja simanyi oyize kapya mpulidde kapya sikayize paka linafuna omukugu mu Luganda linafuna omukugu mu Luganda haji toli mukugu mu Luganda sitera kuseerera nnyo katwogera ku bujja ku bbuba atwogere ku bujja bonna tubutwalire wamu kale naye tusigenye obujja omuntu awonya atya okusookera ddala twali tunuulidde kiki ekibuleeta kibaati kiti era haja oli wadda aye tomumanyira kuleeta kuno ekibaati tokimanyi yakubyako ekibaati abadde oli mu buyimba kaakati gyekiri ekintu kyonna ky'oyagala otyo kiruuzinga
kati gyokoma okwagala ekintu kwe kutya okukikola ki okukifiirwa era bw'oba oyagala ennyo tugambe ng'oli ne famire yo nga muli basanyufu bulungi buli lw'ogira bw'oti obwongo bw'omuntu tebulekerangaawo okweraliikirira era mu kweraliikirira ennyo owulire oli ng'atandika okwoga naye bannange mukama atusaasire n'onfiirako wano nzirawa bannange omwana wange ono mukama bw'amutwala nkola ntya ekireeta ekyo kukirowoozaako nti kiyinza n'okutta okubaawo kwakyo kati gy'okoma okukitya kwe kugezaako okukyetangira okukiprotectinga bwe tunuulira omuntu eyali afiiriddwako nga omuntu oba tebamututte bulungi mu ddwaliro omwana ne bw'ayayuuya bwayuuya ayagala bamutwale ku kiriniki kuba abamu kali akagamba nti gundi bwe butwe twamulagajjalira yayogeramu nti alina wano ekinnuma mu lubuto tekyalinga kiri serious ne tulinda buke banne temuzanyisa bulamu omuwendo yagukola ki yali agusasuliddeko okwo kakati bino byonna tubitambuliramu mu nsi olaba abettingana ku zi TV olaba abali mu makooti notandika okwebuuza omanye okumanya obulumi bw'essasi tekikwetaagisa kumala ddikuba olyokoga mbadde simanyi werikola ki bw'olaba omusajja gwe batwalira omukyala n'omukyala gwe batwalidde omwami engwamu gyagwedda noga bwe biti bwe bifaananyi kati naawe ekyo bw'oba okyagala ng'oyongera kukola ki ng'oyongera kunyweza kati awo mu kwongera okunyweza kyetwaliyise ebbuba otya obubira ekintu kyo oteekako olukomera oteekako kaviyeti naye ate ekyo kyanguwa ku muntu ategeerekeka batte okubeera n'omuntu gw'oyagala ng'okimanye nti nno alimu embaliga geyeena ya ku nsi ng'omutima gumwagala naye ng'ate omumanyi nti nno alimu obuki nti mutambuze kubanga okuta omuntu kirala era bw'owuliranga bano abeeyogezanga nti nze bwe nkwata bba wange oba omukyala wange ng'ayenze mwe babatte mutabuti gwe yeggwe era n'abalala aboogera nga tekibatuukangako basooke bakkakkanyeemu tomanye gye luggweera mulimu abasajja banjasa biggu ng'abakugamba nti nno yitirayo nga mulongoose ng'oyitirayo ne mubeeramu atuula n'agamba naye maama nakanwagi wange n'alwana ng'alwana naki nkulaba gyolaga oba olwana ofaaki nkulaba bw'otandise okunafuya atandise okulwanira omuntu we gwe baga buli gwe bakwata bamukyawa nkuwagabuwa asigalewo naye ng'omwesonyiye kati gwe weesonyiye lwaki tomulekera ddala n'agenda anti bw'oba ogenda tosobola muleka agende bw'oba osobola muleka agende anti ekimukulesawo gubeera mukwano gujja atagulina ku ggwe lwaki oba topika eyo njagala nnyo kuba ekutabula omuntu atakulinaako busaasizi tobangako naye busaasizi atakwagala tomwagala anti kaakati waliwo omuntu akikola naye ng'akwagala nedda baaba akwagala naye kiringa kyamukuttemuko bukwasa awo kinyegenyege n'agamba kambeeke nga mukyala abasajja emuba gye muli bwe mutyo yakozeemu just for just mbawe ekitiibwa naye nze wange teri just ateera wange oba genda ewooyo period ku ekyo kyo sirinaamu simanyi akambala nsinge omanyi wano sutula kati ako ka situation kolimu olwogera alaali kati njagala kudda ku bujja kubanga kati eyo session yo nnyambye tugimaliriza tugiwadde mu praketiko tugiwadde
Rayvan Kiriya. Rayvan Kiriya. naye abantu bagenda ne bagamba ebintu bino bifaanagana. Naye Mukama Katonda simanyi oba lwakuba nkyogera ndi musajja. naye musajja bunno okugenda n'ayagala mukazi wo ne babeera mu kikolwa n'akomawo okutegeeragana kwammwe nange nkunoonya nnyo. Sikulabawo. Sikulabawo okwo. Mulimu ebigaziwa. Okyoge mubaamu naye wowulira ngu ofuna weeyagala okinoonyezaawo. N'ogamba ddala ngamba munanga akibeeremu. Nze nsobola okukituulamu. Nsobola okukituulamu sawundi eyo etuulikamu. Mpozi nga baakuwasa. Waliyo abasajja abagumu. Bw'obanga ate era n'ojjukira bw'akuba emizira n'ojjukira n'omulaba ng'agikubira ewalala. Kalibala. Tubireke sana piro. Amaanyi gampedde. Ne programu yensi. Era bajako maano. Wamma bamada. Abakyala sigala miswaswangule. Bw'oba oyagala Dani beere ewa Dani. Bw'oba yawo omutima nga gugamba Dani oba George era salawo. Tosobola bakyanga babiri bbanga lyonna. Bonna ojja bafiirwa. Ate ekizibu ky'ebintu ebyo omuntu akikola mu ngeri ya lusaagiriro. Naye okumanya obuzito bwakyo amala kukwatibwa. N'awulira omuliro. Anti nga gyebbiriranga nayo batadde. Anti kasaba kutegeranga bakuta. Akati gwe baba bagudde watu kyalina makulu. Kasita omusajja akutegeera nti nno baakutegedde waka nti omwendako nga naye akuta. Baba batono nnyo. Era naye amala kwepima busajja bwe ng'abuwulira agamba nti jangu eno. Naye abatajja kukwagala kwajaga. Olawa yakikola gundi. Kakemiko kali ako okubbirira kasita kaggwawo. Naye kakati ate ekiteeza nange wali akomba ku mubisi gwange. Bw'aba akirowoolereza ddala. Mwana wattu ekintu. Ate oba wabba mubbe lwaki gwoli ki? Gwe batabba. Sajja yayimba nti olimala okubba. Naye bakubbe. Naye kaakati ne ku ky'abakyala nabo tubalowoozeeko. Nabo yembeera gye babeeramu. Kaakati bw'obanga anze munansonyiwa kali bw'obanga gwe Muzaffalu ng'eddiini ekugambye oba n'obusobozi funayo emaali endala bw'oba tobulina tofuna si bwegamba naye wano tofuna bufunyi bw'oba tobulina tofuna aye nomanya nti nno Muzaffalu amateeka gamulagidde kati awo nawo wabaawo obujja ate oba obujja wange otegedde gw'oli naye okimanyi bulungi yakeera okwaziina alina obusobozi ye muzammiru busobozi abulina atuusa mpya ogera ddala ng'omusiru bwawe wakirigiramu okimanyi ndi nze Kadija nja kubaayo ne Sharifa muto wange mbeeyo ne Shirati mbeeyo ne gundi siri walire eri naawe nti yakola eki katune butunuzi yakirize mulimu ebintu ebimu tukkirize bukkirizanga batonde nti tubikola mu nsobi ebintu tubikola abantu batugumiikiriza bugumiikiriza ng'abantu batugumiikiriza bugumiikiriza ng'abantu. Waliwo ekintu kye naaliyogedde naye kijja kutuleetera backlash. Teeza mubikola mulaba
mu baswahaba bajja ne mutafuna busaasizi embeera gye ggwera bwe tugenda nga tutambula obugunjufu bwaffe bugenda bweyongera era mulimu ebintu ebigenze nga bifa kusinziira ku nsi gyegenze ngaekola ki edda bakitaffe bawasanga n'abakyala be basatu mu nnyumba emu abaddako ne babazimbirawo mu kompawundi emu olwo abo baawudde kati tubaawula byalo naye gye bugenda okujja kigenda kuggwawo abantu bwe balaba biki bye bayitamu okuteekawo embeera eyo obugunjufu bugenda bubajjukiza nti tekikyaliwo tekikyasoboka ekisookera ddala abakyala aba bulijjo nga bo tebakyewa kitiibwa abawala kaakati ne bw'onaagamba nti oli mu mbeera ya bwassedduguvu oyagala kubaako n'abantu b'obeera nabo kati abantu abagamba nti nina omukyalo omu obasangako ba girlfriend nga bana nga alina omukyala ne ba girlfriend kati okukakkana nga alina aba bataano agendera kaakati mu ekigenda okubeera acceptable mu society kati n'osanga alina ababiri nga ava mu bizibu akola ki adda mu bizibu ng'agamba nfaaki naye ate bwe babayita abenzi ti oyo gundi mukazi omusajja wabamaama batunulira alina baki babiri kuba ensi ebamanyi naye waliwo abalala nga ansa bazifunira mu nnyimbe gundi yagiranga bwati ataavanga wano ku kyaki nga ansa bagifuna ate n'emisoso wangule kaakati egitambula egisiba mu kibuga nga gyayuuya miyitirivu naye ono omulala ng'alina omukyalo omu naye nga ku mabiita olunaku asasula 10,000 ewaka aleeta ajja kwebajjagala abasajja mmwe ensi bataddeko amaaso naye ng'ewaka bamumanyi nti muntu waffe mutereevu nnyo 12 zanyuka era 12 abeera waka naye nga wano lanci afuluma 6 adda 9 ezo essaawa 2 aba yeetereeza naye kankubuuza ekibuuzo abazza bwenkulumu bwadde eka n'abejjagala naye ensaba onzikirize nkubuuza ye ebbuuzo semabuuzo ebbuuzo obuzito bwali obwenkana ki ebbuuzo semabuuzo lyenkana ki obuzito deneko oga jangu ebbuuzo liirino omusajja n'awasa ku myaka 30 n'atambula mu bulamu bw'ensi n'afiira ku myaka 65 asobola okubaawo nga abadde mwesigwa obudde bwonna tekisoboka sallu ala nabi tekisoboka njagala bakwokye bulungi waniko omukono ng'okyogera tekisoboka kaakati ekibuuzo kyekimu bw'abanga tekisoboka ati 30 tekisoboka kaakati ekibuuzo kyekimu nkikubuuzizza ku mukyala omukyala bw'afumbirwa ku myaka 3 n'afiirwa ku myaka 65 asobola okubaawo ng'abadde faithful obudde bwonna kizibu nakyo okuze kizibu ddala naye tugana buganyi bbiwa budde naye n'obutabiwa matu okimanyi abafumbiddwa ku myaka egyo ne batuuka mu 65 baba nga we bagendera okimanyi otuukayo ng'omusajja bakamukwata emirundi egiwera 3 oba 4 ng'asobere naye omukyala atuukayo nga tebamukutte nga tebamukwatanga era afa tebamukutte kirina kyekikubuulidde kirina kyekikubuulidde
asatu mu etaano mu bufumbo tebamukwata ate ng'emmere obadde ogirira mbuddeakonabira mu budde otuzi tubuguma naye gigyo osiiba owoza bakakukwata emirundi egi natomukwatangayo n'ogumu. kiba kifaananyi ki? balimba batusinga obuyaayi oba obugezi abasira abayaayi bakulupya omanyi eno programu tujogere mu mpola naye ng'ensensere eyera buli omwe mubuulire amatuera gwe twerooli afune amatuufu afune wakola ki wagwa. Emyaka gyonna muje omusajja basiba bamukwata naye omukyala tebakwata. Kitegeeza nti bageze ate nkubuulire okujja kwa social media kuno kwayanise entegeera y'abantu. Mukulu batte wano mu Uganda bw'oba wa mukisa nnyo osobola okusanga ndowooza abakyala 5 ku 100 abatayendeddeeko mu bafumbo. Naye ky'oba omumanya gino emiziina gyayenze. Allah bibaddewo naye bibadde biri concealed nga abantu tebafuna we babi expressingira. Kati social media yajja eteeka nawo hidden accounts abaana bayogedde mazima. Ate nkubuulire obwenzi neeyisa kabeera kaze kabeera mu muntu era oli takikolanga neyeekwasa ndino nkikoze lwaki nze kaakati ndi wano ennyonta ne bweba ennuma nnyo tekinywesa mwenge kuba sigunywa. It is my belief, nzikiriza yange. Naye omuntu atakikontana mu nzikiriza timwetagisa na kulinda nnyonta kukola ki kumuluma. Kati omuntu bw'okimufunamu olina kutegeera nti takirinaamu kwenyinyalwa kwakyo. Kuba bwe kimenya agamba nti nno waakiri asooka n'ava ewo n'agenda n'afuna omuntu omulala naye takikolera wali. Nola mukufisa na kwa bya nnyimbe. Nedda ssebo. Nedda ssebo awo kitegeeza tukyenyinyadde. Atakikkiriza a true character yeyo omuntu gy'abeeramu ng'abantu tebamulaba. Ali yekka. Nenva wakanga nasiibye ennyonta n'ennuma nga nvuga emmotoka yange nga mbwenda bamu akacupa k'amazzi ke twalekamu ng'ekisibo tekinnatandika ne nkatunuulira nga tewaliwo ndaba ndina ku express. Ne bw'okanywa teryagamba nti teryaga nti haji nakulabye emmotoka ntintinge. Kati eyo character bwe butuufu bwo naye oli wajja abagamaga ana mukinaabiro. Ekyo kyekituufu kyali. Kakati abantu abamu si batambuze si benzi lwakubanga amaanyi ge babateeseeko ge gabaganye. Naye waagirira bw'ati gwe ddayo weebuuze tunulira mukyala wo olina okuba nga omumanya enneeyisa. Weebuuzamu ogamba ono mukama bwanzijululira wano amalawo ennaku mmeka. Ate naawe oba okimanyi ngoga jeni ono wiiki enaawera obulamu bwo bwonna obumaze omutangira butangizi oli luddawa olazeewa nga kwegamba embeera gy'abaddewo ate aba abasibe ku miguwa tabbu leesimunulako Allah akuleko ono abanakuwa kangende walindeeta amanda alina okudda nga amanda aleetedde daleeterete bbo nga gwamutumye ate oliawo aba akuba ebyo ebyekivandulo abikuba emyaka gyonna ate nti tekimwetagisa kugenda wala era bagamba nti eteri mwangu era nga mukabendi oli atulamu bwati n'agamba nti kaakati ono agenda kummenya ki simutwale ku ddeeti siikole ekitoteekamu yosamu zaaki oli agira bwati ng'aga maama bakuteereddemu bakuteereddemu
yamukozesa enviiri yateekamu amafuta g'emmotoka yakola buli kimu ne ka perfume aha bulungi kati ejjoogo ly'omu mutima lyo likugamba nti wonna okuwulira ng'ojooga musajja munno oli agira mu bugizi bwati nti gwe kaakati alikyogedde ekyo kinaye kijja kunzigisaamu obuvunaanyizibwa kankyerekereze yogera bano baliko babu bano babu aba social media tekuli wuwo tebakulimba bakyukanga budde kaakati omuntu atambulira mu mbeera eyo tekimwetaagisa kugenda wala akola n'ebyekito gwe walyabye nti muntu wansa naye n'ateekawo embeerawo n'agamba faba kuteeka tiktok eyo kyala nakamatte omusanga mu bisagazi noga nti ono atalina nte waka ate yembeera emunyumira okufaako obufi lwansonga nti ereeta dopamine oli ku bwongo alina engeri gyafuna kakemika ako ekigaaniddwa era abantu ababeera n'abantu nga bamamanyi nti nno balimu obutambuze kambawo amagezi gy'okoma okumukugira ennyo gy'akoma okwagala okukikola abeeranga mwana gy'okoma omutiisa omuliro gy'akoma okwagala okukwatako soka awulire olaba asobera gwe muleka akwateko taliddira okawulidde okuze aba oli akakutta omusumali kaguteeka mu soketi maama jenda amuga muleke kasita weetuli tegajja mumutwala wekakwatako n'okalaba ku seminti nga kagera kasita mulamu omutima gukyali ate okwogera onyo ne kyayi ozikabona ogawuli kacayo okanywa omubuuza owayo ogawulidde obuwoomi obuuza kati onaagaddamu ku mmeka kati oyize kati otegedde abamu okukwatako kweba baagala okulabako kati abantu abakugira si kirungi nnyo. I think twalibadde tutegeeragana mu ntegeeragana y'ekintu ekikulu olina kyokkiririzaamu nange kyenzikiririzaamu nti wekituuka ku mbeera eyo buli muntu yalibadde alina okusalawo okutegeerekekeddwa nti nze bw'oba mu maka gange n'obaliga tetuzzaako kirala. Nze ne bwe nkitegeera nga ova ku baliga eddakiika 2 emabega awo wennyini kubanga omuntu akutambuliza mu mbeera eyo akuteekako obuvune ku bwongo ate kali kenkugamba namawejje akimanyi do it simple. Kaakati kali kembadde nkunyumiza nti omuntu ng'oyo bw'oba naye ekizibu ekisobola okukumenya kubanga omwagala ate bannanga abantu bategeere ekintu kye bayita omuze. Omuze bagamba gufiira ku muki? Ku mugumba. Omuze gutambula, omuze tegusiriikirira. Ate omumu ogwali gubbyeko, ogwali guliddeko gwe gubba. Kuba guba gumanyi obuwoomi. Era kyova olaba abantu bano mu ntunula entuufu bw'oba onoonya omukyala onoonya byayitaabye. Ate omukyala ye bw'aba anoonya omwami yalinoonyezza bigenda mu maaso ge. When you're looking for a woman, you look at the past. But when it comes to looking for a man, you look for his future. Future ye etya. Future ye etya. Alowooza atya kunca. Wetwawukanira. Omukyala bw'afuna ku body count. Yeebaka ne gundi n'agitwaliriza n'ayingiza emyaka 30 okutereera kwe kugenda musumbuwa ajja kufuna omuntu afalling in love
bw'anaafolinga in love ajja kusobola okikuumira emyaka ng'egi ng'etaano akugambe nti mbaddewo obudde bwonna naye nga bwe nkugambye nti omumwa gwali guliddeko gwe gubba nti mu bwongo bwe conditioning ye erimu nnyo comparison kati ekikula ky'omusajja kirabika nnyo okusinga ekikula ky'omukyala kati bw'akwata John n'akwata Lutwama n'akwata David aba alabye ebintu byaki byanjawulo nnyo nti obwongo bwe butuuka ekiseera ne buba nga bwagala nnyo okukyusiriza buli wawuyanga ke kali ke nakugambye nti nno omusiraamu ogaana okunywa omwenge lwakubanga kiri mu nsaayo kiri mu nzikirizayo kati enzikiriza y'oyo already ebeera eri compromised mulimu abakyala nga ye n'okugjamu obujja akabika omulalu n'akagiramu atali bbaawe mu nsaaye kagamba kimwenyinyaza nga kiwulikika kitya nze mukyala gundi kati namubaamu kasukaeri Allah mulimu ba majority baffe kati betulimu bana akakasuka mukasusa eri nga n'omutima tegukoze ate teyesisemu wadde kati eyo majority gye tutambuliramu olwaleero olowoozezaamu okitegedde kakati kiri kibeera mu muntu ate nkubuulireko ekintu kimu omuntu oyo oba omukutte oba tomukutte mukulu batte njagala nkubuulire omuntu emmeeme ye eba emumanyi instincts zo tezirimba ojja obuuze omuntu kakati obuuze ku basajja bakulu ng'omulaba waali awo akuza akaddi yagenderera bw'aliba mukwano gwo omubuuze nti watambulira mu bakyala bameka ajja kukubuulira nawasa gundi bw'aba awezezza abakyala nga 3 oba 4 ekyo ekyama okimubuuze mu busajja bukulu omugambe embuulira nga abuulira mutabani wo ajja kukubuulira nti mu bakyala bange waliwo gwe nalabanga nga omutima gwange mumativu nti tasobola kweyambulira musajja mulala naye era ajja kukugamba nti waliwo gwe nabanga naye naye ng'ate ne bwe mba saamukwata naye nga sikigaanira nti teyakikola omutima gwo guba gukola ki guba gukubuulire tegugirimba kati mukama katonda yatuwa amagezi agamanya era agasengejja naye ate mu kusengejja tosobola kubuulira muntu nti ntegedde kino bw'oba ne mukyala wo nga mukakkamu w'amaaso agateredde osobola omugeejingira mu bantu ne bw'aba abatuuseemu ne bw'aba ayogera nabo you will feel it naye mubaamu omuntu osobola okuba naye n'osoma empewo ze nga abasajja bayingidde n'omulaba waali excited only that yes people don't understand psychology genda okumulaba atandise okukwata kaviiri kano akayisaamu bw'ati lulinga abadde takikola lwakuba abantu they are not observant bwe baba batunula tutambula mu wakyo oba olaba ne bamulirwana bazadde mu bakyala baffe nga tetumanyi tusiniikirira gali amagezi amatonde tetugakozesezza naye osobola omulaba nga yenna alina akakyamuukiriro akali awo akatateredde mutudde ku mukolo omuwulira yetereza ayagala kanzije asituukirira you feel it kikubeeramu ng'omuntu alina validation omulaba nga buli kaseera agikola ki etalina kigenderero ogyagaza ki kati omuntu omukkakkamu era omulaba oli ne bwamukubira bukubiza essimu alo esebo obadde ogamba otya
kale tujja kubiraba oyo mukyala gundi nesimu ekuba yes please yeah nogamba yi gundi ayogera mu aluto naye ate sitiri ezizze nga ndala mu nga zijje zitya omanyi mulimu ebintu abantu bye batasobola kukyusa with a cautious mind nga subconscious ezannyawo kati muli ayinza okubaawo naye nga eddoboozi owoomereza lyaki kati situation gy'ateekawo omuzungu agiyita suggestive ateekawo embeera ekukkirizisa ekulaga nti okay amaviable okitegeera kyengezeza akagambo kenkozeseza kali suggestive nyinza okutuula bwenti nenkola bwenti nentuna bwenti my actions are suggestive ogamba otya okitegeera kyengezaako okugamba oli atulina bwati nakyuka bwati natunulya omu that is a suggestive action omuntu eyetegeera amanyi alina ekigendererwa kyatambula butambuzi n'agenda n'okumutya omutya ffe tukolaganye n'abantu mu bizinesi tuzitambuza ne mubaamu abantu boolaba opposite sex ngera omulaba relationship yammwe agitegeera nti eri purely platonic esigala busigazi kuki ku bizinesi omulaba era bw'aba yeeyisa ebigambo byabyogera bitegeerekeka naye abantu abakasuukirira obugambo okay dear odiyalingaani okay love gwe kaakati ebyo owulira mukyala wo oyagala abenga ebyo byayogera nze mbadde China juzi neŋŋenda twamala ennaku nga 2 nga tutambula nga seewulira bulungi kati ne tugenda mu kafamasi waliwo omukyala ne bampa amajaani ne bagaba bw'onaaganywa gajja kukuyambako gajja kwoza ogenda kubeera okekanywa ku makyanga ogenda nanga naye bw'onaaba towulira bulungi ndekere ennamba yo ojja kukola ki kunkubira kati nalina ajati nga tuddeyo nga tunyumya ne ŋŋamba ebimu ku biremeza abafirika okukola obwenzi is part of it omukazi ono anzijanjabye ampadde ennamba ye but knowing the kind of society gyendimu tekirina nakikikema nako nti nno osobola n'okumwemoolerako ne bw'aba atutte ennamba yo era naye okukikola awo akimanyi mu society yaabwe tekirimu ne bw'onaakuba essimu bbaawe tagenda kukola ki kwesikamu naye wano ewaffe mu Africa ekigambo bwenzi oba kyaleetebwa oba bbulwa bikolwa tosobola kubeera awo waka n'osanyuka ng'owulira omusajja akubidde mukazi w'essimu ne bwe kibeera kya bizinesi lwa nsonga nti nno enneeyisa yaabwe tugikola ki tugimanyi agenda kuba gumu ebiri ata okay John kale bambi aliko mubuzo bafunye ekyoko joba bulijjo yakimuwa nti kyo tekizikira kyova olaba oli ayagala amuwa ennamba kikome ku ekyo tambula ogende nti tetumanyi we tulina kumalu tubuuka layini buli ddakiika oba Africa bugumu lino nakubulwa bye tukola oba amagezi amatono tulina mangi ekigambo bwenzi nekibanga kyakoze eki kati kyenakugambye omusajja oyo bw'oba oyogedde naye n'akubuulira ojja kwekanga kyakubuulidde mu mutima gwe olwedde okimanyi naawe mukulu batte wootambuliddeko mu bulamu wali obalabyeko n'ogamba nabeera ne gundi oyo ekyatwawula yali muyombi nabeera ne gundi oyo yali mukyafu n'ogamba naye gundi ye bwali bwenzi ng'omulaba omuntu tatereera ate neeyisa ezo teziggwerayo teri muntu atebenkera mukyala ali waka atebenkedde gw'owulira nti alina biguruupu by'abakyala twekozeemu guruupu tugenda jjinja teri mukazi ategeera akola ebyo
tuge teri naawe teri waliwo kye tuyita open secrets mulimu abantu abamu ebyama ebimanyikiddwa teri muntu ategeera gwe kakati nenvaano nange nengenda naawe ejjinja Rita bw'anampita mu maaso ne mutunuulira ng'okola kingojja ng'ogamba ajati ate ebyomukasaka byogero kati gwe ki ekikugamba nti baba alabe banaatuukayo oli n'atunuulira gundi nga bakuba muloopera gwe owoza yagenze ne mukwano gwe mwe muba mutuukeyo ne muwogera ku bawala gw'olowooza bagenda kuddeyo bayogere ku baana paka lwe badda kwegaba basituse obulamu bwabwe bwonna we stay home moms bali eyo bannange omwana n'omukyusa pampa omwana oba akamukyusa pampa ate oba oliawo n'agira bw'ati ate bye boogerako balugamba nti nno ffe tuli be Masaka kyamwe muli basajja be Masaka njenze kambeere gobo uya toli musajja we Masaka gobo muleke genda ononyowo ojja kunabira mugebanyu munguzaamu ebintu omumakombo obudde bonna nzeleka nasasula emaali yange nga njagala ate nkubuulire tayiza muntu atayizikika omuntu bw'omulabanga ng'ayagala kuwaguza nkwegayiridde omukubangako olukomera buli lw'onaamukubako olukomera nkugambe gw'okubako olukomera akikolera mu nnyumba yo mu lugo mwennyini nti wasusse okitegeera yenna ayingira awo oba aleese ettooke oba ayingiza akola banabasala enkoko akanyaga nze munesi kyayagala za gundi za firiigi ndeetera nga nnamu tujja kuyita kaamaadi ajjazisale takoma kusala nkoko asirotalinga asirotalinga okitegeera kyengezaako okugamba yeye edduniya mwe tutambulira emmeme y'omuntu nkubuulira ekituufu oba okiwulira naye nkubuulira okuba n'omuntu atali mutebenkofu ate era ekyo ekintu ogenze n'ogamba nti nno omuntu akiwona teri muntu asobola kikuwonya omuntu gw'oyagala yalina okutebenkeza emmeeme eyo yalina okusaasira n'owona kakati ekintu ng'ekyo kiraba kyetwogeddeko bagenze ejjinja bagenze gundi omuntu okiwulira otya nga munnaaga wayi bagundi bano babadde bagenda sigenda genda nkimeyo ki kyokanje abwe tunaba tujja tunagenda ffenna nga mumativu nina ekyange naye gwe buli kaseera olina buli kaseera gw'olina omutuuza eyo mulagawa ogenda kwegaba buli kaseera gwamukola ki gwamutangira gwamukubako olugo kakati kyomuteekako si yeye muleke akole kyayagala era bw'onaamutangira nkugambye ajja kikolera mu makaago ku lusebe lw'enju awo anti kakati yantekako ababooda bali eri ku gundi kakati kankimalire wano waka kulina nako obusungu lwaki wanfuukira ekizibu alabanga gwe walinnya mu gundi ye era gwobeera ekizibu bw'amaliriza bw'ati aba akyazzaamu akaleega nga kubira alohane mbadde nsaba togenda kudda folanki ensi erimu enkwezenge ensi erimu enkwezenge ate nga bwe bulamu bwe tutambulira tebakulimba obeera awo nga bwe tutudde wano nga twogera nga akavubuka kaliyo katunula nga kagamba mwaka yayogera ki batugamba John ya mukazi we ya mulimu omanyi basajja bameka ab'ebitiibwa abatambula nga naye obuvubuka buli eyo bwenyumya nga buli eyo kaliwo ono ekamala nga kanyumiza nako bannaako balina gwe bangamba wano w'amaanyi baali eyo nga bawakana eyo makindye yogeddeyo ewundu igwe sijja kwogera kanaabe n'abagamba nze gundi just a call awe n'ayingira wano ndi sinikira muli mukubire egi najja tekisoboka
Jaira oteka ko tesimanya kati utaka erinnya kitegeeza nti yeye. Nti muwulirize. Hey Celine, hello, how are you? I'm okay. Ngankumisinga, I miss you too. Where are you? Nti mbadde waneeno wenkolera nti ekandete n'emmotoka yange ojoze. Neyingira. Ate babaako kodi eziri plain. Eddugadde. Najjayo ze emmotoka. Omwana ne bamugirako embwa ne bamuteekako kapa. Obulya n'olyanga ne sheeku tami. Essimu egi. Nenge ne bamutya. N'omulaba bamusasulira. Twetulayo ku gundi bannange ate yakati yazze. Genda mpola bansasulira abamu okunda. Agamye mukazi ate gaye musajja. Mukazi gwe bayita. Mbadde mmanyi olina byombuulira bulijjo bye neeyisaako. Nedda ago oli musajja mulungi nnyo, oli musajja mulungi nnyo. Oli musajja mulungi nnyo tolina mutawaana. Kaakati neŋŋamba bwe bibeera awo sibuke. Kati ekizibu ekimenya mu ekyo kiyinza n'ekyobutaba oyo kumwagala naye bakinyumiza. Anti kigamba ne bagenda nga bongerayo kati gwe balemboozi gwe tekikutuukako. Balaba muntu wa kitiibwa nga bagamba bwe bakulengera uyo ne mukyale bobeereyo nga kaga baabo kati yafumbirwa gundi. Kale ene gundi naye ali amazima nyumunguzeemu. Kyovola abantu batuuka n'ekiseera oli kati agira omukyala nga tonsemberera. Abalina kumanya mugaye ebeereyo mu background. Anti bw'oba oswala toswala lumu ng'abadde akuliko oswala bipapajjo bipapajjo niddala mukazi we naye wano nga buli kaseera babadde balaba mwenna nga lw'obujulizi obwenkukunala na buli no mutambula nga kabeereyo nga wekeesoma. Era oli olujja ne bwaba tebaliwo nga John yatugamba oyo mukagundi gobeera naye omulaba kwemwetusa. Twabadde wano munnange wootaabadde. Ebigambo olulabika lunene olwo. Tunene naye bya kisiru. Naye twalabye omu ku baana baffe wano. Mu status era gye twogereramu. Agana ye okunye ekiwubaalo. Ofunye musajja yali yakusulawo nga yakulekawo nga Teddy Bear. Ofunye olulenzi lwa black luwambu lusolobyo. Bigenda okudda nti ono yali duleva waabwe. Ali yeyewangulidde mali nti bituufu si bituufu. Nti bituufu. Obufaananyi tobulaba wuuno. Ano ogundi ono yavuganga ono wano. Ono yavuganga manager n'omuyimbi. Kale saawe no ye driver ye manager. Ye kamala byonna agegala essajja lyeri kuba ennoga. Twaseka mbitalina ese manyiddwa. Kati bano nze ani abaako obuzibu? Kuliko husband, kuliko wife, kuliko dereva. Nze mu circumstances zonna nzikiriza nti omuntu anyigiriziddwa n'ataviira muntu amunyigirizza n'akoleramu ensobi yabeera omusobya. Anyigiriziddwa n'ataviira amunyigiriza n'ayagala amulumizeeyo kitegeeza nti okwata muliro ate oyiwa mu mafuta. Ekituufu kyalibadde nti salawo eggoye. Bw'obanga okyesibyewo omuntu manya nti tonnayagala kugenda. Kyonna ky'owulya ky'okola nga kituufu nga okiwulya kituufu nga naye tekikuggyaawo kibeera kikyamu. Nga in regard of obwenzi gwe oyinza okukiwulya nti kikuwewula ku busungu bw'olina
naye bw'okikolera ew'omuntu nga tomuviiridde lyakamanye akoza nowe nti ndi mu nsobi nti ndi mu nsobi kubanga ekituufu kya byonna bw'alibadde otambula bw'otambula tewabeerawo muntu yenna akuvunaana ate n'abantu ab'ensa era bw'avaayo alina okumanya sitatasi y'ewantu waava alina okumanya sitatasi y'ewantu waava nze nga wendi wano mukyala wange n'afa omwezi oguddako n'owulira nti nno mba mpasizza tegubeera musango naye tekifaanana bulungi kati ako kabeera ka buntu n'omugamba lindiriramuuko tutwalirizeemuuko era oli agambirawo nti yamulina yafumbidde awo yamulina maama gwe omwezi ogumu ebigambo ebiwooma wabijjeewa nennaku oseka bwokaaba oli otyo maama olwoba oseka bwokaaba kati kyova olaba era ne muvinga ono eyo erago abantu abaali baagalana mubaamu oli afiirwa omuntu we emuvinga gyamuvinze ono nomanya nti tebaali bamukwano bw'omukyala oba omwami bw'afiirwa omwagalwa we emuvinga ono gyamuvinga ono eraga omukwano gwabwe bwe gwali guyimiridde nti we babaanaga ddala omukwano gwaliwo kiri ekibanja ne bwe kiba kizze asigala akyawulira ng'oli omuntu aliwo era aba amubikkirira nti n'okumwagala asooka n'atya ne balamu be kuba akiwuliranga agenda okusobya kw'oli kati ogwo gwali omukwano omutuufu kibanga kya kuteekawo mbeera batuke bamugaa naye mumuleke obulamu bulina okumuvinga ono naye gwe wiikisi 2 myezi 2 nga wagenze dda teyali mukwano gwo n'okulumya n'okulumya nti ate ebiseera ebisinga kino kyayitiridde abantu abo abeeperegeesa ate balumwa nnyo okimanyi okusinga batya nti kati bakaluba twawukanye ne batteka mulumye ndi ze nafunye omanyi bo balumwa basooka mu ssalyo naye balumwa nnyo kulasiti gwe nnumya ye nga tava gyali nga ndaba asanyuka busanyusi lwaki yetalumwa in fact asoose okumuvinga ono n'afuna omulala gwe bw'oba mugezi sirika omuntu gw'oyagadde oba bbaawo oba mukyalawo bwe yeesuulamu akambazuulu n'akuleka n'agenda nga olw'okuba afunye omuntu omulala gwe baleseewo sooka osirike osooka olabe bimale okubatambulira wesetinge bulungi sooka oguleke gumale okuzikira we gumala okuzikira olyoka oyingizewo ekyuma ky'omudaaki bw'okiyingiza in fact awo ne bwe baba batereera kyokka kimuggyako asembayo ku lasiti yabeera ku mulamu yaba omuwanguzi tebabimanyi baloboogaabitegeera yaba omuwanguzi ate oba ogenda kumuzzaako era nabalabye kiki mulimu ebintu mu nsi ebitasaana ate k'olina okumanya ddala ku bakyala abafumbo abantu ababaagala be bakadeyideyi ababali okumpi ekisookera ddala ng'omusajja olwawo nnyo okumusuubiriza nga ye batera kubeera mu saaviisi nti yona atwala kasasiro weebale nnyo ezibatuukako atuukawo ekimotoka ewo kirwawo era oja mama naki bino temwabiziza bwamuti impaako ku mazzi ng'atuula bw'alaba bukasasiro bwabulonde naye ebisaati byonna biba bimuddugala naye ng'akanyama olw'eggulu agiramu bw'ati bw'ajjaawo kyasooka okugira ati mumpe ku mazzi nga bw'alaga kyalinawo nga nawe mama naki naye akola ki nga naye akenga bano ababooda betutumayo genda ogire kino genda okole bwoti weyagamba mukubire wa booda gwosembayo okusuubiriza nti oyo munnange oyo gwosembayo
yaba mitambo anti yo musanga n'omusangawo n'omubuuza N'omubuuza nako. wa ekyali kyekiriwo ono aliwa onabuuza n'okubuuza kumbe ye ali ku stede amanyewali alinga ayagala mukamusibe n'oluko nasi andi ndi stede mumanyi ali kitali ate anaavaayo anaavaayo baana mwe mweyagadde okitegedde ssebo abo boolaba gwotasuubiriza gundi agizaawo bwati gundi yatwala ettooke gundi yagize bwati abo era weegendereze nnyo omuntu yeesesaasesa gw'omanyi ekinyiza ng'okuba n'olina omuntu wawaka nga asinikirira amannyo na buli muntu kinyiza gwe tofiiringangako mukulu batte ng'oyinza okubaako omukyala gwe waliyagadde naye nga omulaba ebikolwa bye bisalawo bikubuulira nti nno siri wakumanyiirwa kwegamba naawe obwongo bwo bulwawo nnyo kitonda nti nno kambeeko kyenkola naye mulimu omuntu gw'otunuulira nga dimina ye enneeyisaaye eri suggestive. Tetugamba bantu kuba battima ne mulimu omuntu ngo omuwulira kalike nakugambe nti abantu balina obubonero bwe bagaana okukola ki okusoma bambi John ogamba otya amatanga muluddewo okugaleeta oli bulungi abeeka bali batya kimu ogeza mukule omukyala agamba ki kyombuuza okole ki lwaki omubuuliza ki ono alese bulesi byakulya waka why do you go personal lwaki ofa nnyo ku birala aggulirirawo ekisookera ddala ne ku muntu ng'alina omuntu gwanaagira asooka kugjawo command wakati awo okusekereza n'akuteekawo olummanyi nti nno lusobola okukola ki lusobola okubeerawo. Mulimu omuntu adda awaka nga ne baba bakozi bamubuuza nga alina waabakomya bw'aba alina kyayagala ng'ogera okola era akiyisa mu mukyala mbadde njira bwe nga layini ziri kiriya ali straight abaana abo bakoze bulungi kwata gino ebiri ojja gibawa ate si ggwe kugenda ate gibawa olina akajegere k'okutulawo mulimu abantu natural abali principled ate abakikola balowooza nti simanyi getting close to them naye oba oggulira akamanyiiro bakumanyira kati ebintu ebimu abantu babikola nze mulimu ebintu byentuuka wako oba n'abaana nga banyiiziza ddala abaana abakuze ng'olumu sikyaddamu nnyo kumukonfronting nga mpita maama we nemugamba gundi oyo agize bwati siga nti tosobola kumukonfrontinga naye gwe funa entuuza gy'onaakola ki gy'onaamutuuza nkubaze siina budde nja kujja na kuyomba kati yo oli bw'atakitegeera nti mami azze bamunsukumidde lwakuba ddadi awulidde nti nno yengeri gye tujja okukuumamu relationship amagezi aba tagalina naye nga bwekito bwe kyalibadde kati omukozi bagusukumya awaka genda ogire bwati genda osaawe yazze kusaawa okutta akakopo ka chai oli mu compound naye iba nemujebale n'ebimuli bino kino bambi kifaanana bulungi obadde ki wonyumiikiriza mulimu I don't know oba ekintu kyengezaako okunnyonnyola kitegeerekeka gwe kaakati owulira otya ng'obadde gy'obadde n'onsanga nga nfunye ekikopo kyange ekyacayi ntudde wali n'omukozi ayoza ngoye nange munyumiikiriza olina engeri gy'ogikunyamu naye ginyigenyigemu bunyizibwo tulabe oba naye kinaakunyumya mama gundi ajage njebale okitegeera kyengezaako okugamba ayakoze watakoche mazzi kati kyengezaako okugamba magezi ga kitegeevu nakubuulira bantu nti byonna bye mukola mugenda okubikola abategeera baba babategeera dda nti musobola obikola kuba ekifaananyi kye mwatunda kiraga nti bikoleka
bikoleka omuntu ojjojjanga yeggwe nze mukulu bato ondaba wano nga bwenzija nenyingira mu studio nentambula nova n'ogenda omuntu ulimu wotuuka nga olina okwekiipinga nga yeggwe naye mulimu kati oli obanga Land Road ekizimbe kyonna amala kyaga obabuuzaako obaagazaki ogondereza oluloboozi ekiri bulungi komaaniino gwe weeyogerezaako waliwo omusajja amusasulirawo rent lwaki tomanya lulayini we balukomya gwakuŋŋaanya ssente ne kana akawala ke weeyogerezaako olwokuba kali ku kizimbe kyo waliwo akasasulya rent naye nako mu bukuunyuufu bw'empisa kajja kulaba omunene katandika okwemwetusa kati mwenna mulina atatwala buvunaanyizibwa ekisookera ddala gwe Land Road weeyogezaaki sigala gy'olina okubeera naawe omuwala weemwetusaaki kale zikira buzikizi ojjukire yakusasulidde rent muzibu asasula ategedde mukama we naye abantu ennaku zino tebamanyi wowe balina kukuba stoopu ate ensi bwetandika okugenda ng'ebagabana nga batandika okugamba naye ffe twabaaki abasajja batwagalako be bakuleka wano gundi bw'agira bw'ati yatambula n'agenda olina ekizibu gw'oyinza okweyogeza batambula butambuzi ne bagenda tolowooza nti nno omusajja okumanya omukyalo omwenzi alina kumala mumukwata omuntu gw'ogenda okumaliriza naye mukulu batte otegeera omutegeera ebigambo by'omugamba ng'omuwulya bimukka tubeere awaka ku ssaawa emu ng'essaawa emu ejja kubaaki naye eva olina gw'ogamba nga buli kaseera jjaamu amukwata n'omubuuza naye gy'ova jjaamu yaagwa obugwi eyaliwo ku Mande si yabaddewo ne ku Lwokusatu tosalanga magezi malala gonna nga buli kaseera ye awoza buwoza bw'atuuka awaka essimu n'eryonkeegwa ku feesi kyemabega ne kituna waggulu emuka vibration oba tekubira ddala ebeera mu silent kwanaga nawono gwe mmaze naye omwaka omulamba essimu eyeeta kubanga kiki ova mu kinaabiro oba ova bwotyo ng'omuwulira agikutulako ogikutte tebapapa nkubuli abamanyi akazanyaako tebapapa tebakulimba agisaawo mpolampola nti wali olabyeko omuntu amanyi okugeya bw'omugamba nti kyuka omulabe takyukirawo ali saidi ki kale asooka atunulira engatto bwati n'alyokazza amaaso bwati kati kigambo omwana omuto era ye bw'olujja bw'ojja nga ate mwali tunuddeyo mulundi gumu ati tamumanyi kati abakola ebyo ati yenna baba bamumanyi ne bw'ova mu kinaabiro tagipapirako akyogera alina kyakugamba awo kyekimugisaako so sikulaba omaliza okunaaba ng'agijjako mpola ng'agizza wali bw'agikwata omulaba atunudde wano naye simu asoma messaging eri eti ekyami n'omugamba gy'oteese ku 85 degrees kiki olabayo otya agijje ku 90 agiwugiikiriza ati mulimu lwakwanga abantu abamu babeera bafala naye mulimu obwo omulaba ati agikukuutiriza ati ne bw'aba alina kaalabye ku TikTok takakulaga akakusukumira mulimu enna wano naye akakola ki akateekako anti amanyi bwana akugamba kaakano kalabe eddakiika ezo tamanyi kagenda kujja waggulu wano kagenda kubaaki saa zonna kagudu naite hane omutima bujja ate omutima kati bakazini nabo mulabye weewale nnyo era njagala oddeyo mu bulamu bw'otunuulire obadde ne mukyala we emyaka 8 mumaze emyaka 5 alina kazini gwatayogerangako naye from nowhere n'abuukayo
kazi na bulukuka abadde ogenda okulya oyo kazini waffe John kazini John n'akuba bwe kaseera ababuuza woyitawo emyezi 6 kazini n'abula n'agenda ku kyeyo tegeera teyali kazini era abafumbo kati bajja kubeerayo ajjukiranga era munyonyola na bulungi nnyo yowagundi ava wa haji gundi ogenda okulaba kazini era amala n'abula yaliko ekigenda ebibeerawo bibeera bibiri ekisooka kazini ayinza okuba nga yali ensonga ekiddako kazini atera okuba nga yali apangira yali bloka ffe tuli bavubuka nga bwendi wano olina kisisita kye ekiri eyo oba ewataata w'omuto ky'omanyi nti kiyaaye eva kitambula n'ebiwala ebito era kyo kijja bwekyo braza nkukoleko braza nkukoleko okiraba mu bwangu kirira byaye binnaakyo ate bisalawo naye bwe kiraba era mukazi wo nga kisanyuka mangu muula ogamba otya wekiraba akanamba era ojaba sister brother onkubirako nsonga zaffe biri okay kale sister nja kukubira kumbe bagalondako ng'awunzika ekya sister kibeera kya sister ng'ogwo guggwamu era bw'obeerayo ng'akugamba ekyo totegana kiyaaye just for just kati nawe bwekidda ku gweri manya nagwo waliwo asobola okuguzannya kazini asobola okuyingirawo saawa 4 saawa yonna kazini atuuka bagenze kwanjula wabula musajja mwatuleese eno bikazini byammwe awe naye muveeko mufumbo kazini gwe simanyi takubira mukyala wa nkyakutwala emboozi njikuleetera bagenze mu kwanjula wavaayo bino osaddasayo mukazi wo abo bakazi bagiza bati tugenze kwanjula fe bagenda okufulumya nga tuze okubuuza okwo okubuuza display tuvudde masa tuyingira display ku display bwagira bwati gwokanya kulaba omuwala anyeenya atavaayo wewali ebivubuka ebyeno bebayita aboogezi be bayita jangu bano mubate mwe bagagga bakuno ne gundi twayise naye mumansa ne mumansa kumbu era oli yajawa nabuuza naye gwe amuza biri ebiwala ebyeno biri biti bano waliwo kiri ekizibwa oyajala kifumbo naawe ekyo ate njagala kiwasa obufumbo bwakyo bunkwatako baawe sirina gye mumutwala tofaayo ng'odde kubuuza kumbe musajja atunaye waali ajja bati nkolaako naawe nkolaako kati keka akasimu kowulira kazini ng'avaayo era ava kiri kale oli abadde agaba sente oyo agize bati naye nze mubuulidde oli mufumbo kyokka naawe braza obadde kyoyagala kunyinoonera oyagala kujja nti nsaaga kumbe awaza okuteeka mu asiniikiriza kasodawo gaga asiniikiriza nti enamba ngenda kankimuwa tomanya naye tondeetera emitawaana ate omuwa muleke kale gimuwe ate anaakola ki just for just kakati ono gundi yabeerawo egyo myezi 2-3 ngali ngolongotta ng'abula kale obuubuuza era obuddawo n'omubuzi wayi waliwo kazini gundi ayo ogenda okumulaba ku mikolo tajja takola naye nga relationship eyaliwo yali y'amaanyi ngiraga nti no akubira nakooko my sister naye nemubeera n'omukolo oba mmisa oba edduwa waka tajja ngamya yagenda bweru Canada obulimba buba bususseewo olumu bibeera ddala bitulinako oluganda bibeera oluganda gye luli naye nga birusikasika wano nga naye oluganda lwali lwakigendererwa ate era olw'ensonga nti nno kyalimu ensonyi era ewuwo tajja n'okusinziira ku masimu agaali gabuuzabuuzaako oyo nno kazini waffe naye yowalala n'akunnyonnyola abe watata gundi ate n'abaana be watata gundi eyo baali beewulira wamma kyava tajja ku mbaga yaffe kumbe yamala dda okwawuka
ayawuza alina kyatwalirizaamu eno edduniya yagenda n'okubuuza tebakyebuuza walayogamba awo bampisa mitwali bali babba ettaka lya taata wange abaana beeyo baatutama kumbe byagwa omupiira gwagwadde ekyenda balino bazisamba kale nkubuulire obeera n'omuntu wo nga muntu mulamu omutima gukubuulira era n'omuntu omukyamu oba naye nga naye okimanyi liri ejjakirizibwa liba nga limuli mu mwoyo limubeeramu ejjakiriza eryo erireetera omuntu okutunula n'akuba obufaananyi bwabooza nga bw'abooza bw'aba akirina ne bw'omuwa ebirungi ebyenkana eggulu oba ofiira bwere ate okukikola tekitegeeza nti takwagala era obudde bwonna ajja kugamba nti nkwagala naye nga kiri ajja kgenda afukirireko akomewo kati abantu batunuulirenga nnyo bantu nsa ya muntu ate omuntu tulaba nti fe ate abasajja tusobola okubaako engeri gye tutambuza naye omusajja tosobola kutugumbula mukyalawo lwakuba afunye omukyala omulala okwekangabiriza kubeerawo naye ate obukyawe oba okutugumbula tebujja ng'omukyala lwansonga nti nno ffe omusajja oyagala omukyala n'omwagala olw'ekikolwa naye omukyala waatuukira mu kikolwa omutima aba yaguggadde eddeewo omulala aba aguggulira mulala oli kyava yakikubuuza nti nno waakawulira abakyala bameka abagwa mu binaabiro nga tobawulira naye abasajja basiiba bakola ki basiiba berindiggula naye ate mu batayagala kunaaba abasajja be basooka kaakati giwebuuze nti abatali banaabi ekitegeeza frequency yaabwe ey'okugenda mu binaabiro yalibadde ntono naye kijja kitya okubanga be basiiba balindiggulayo ebigo gwe ansa gyenoonyeza osiriikiriremu siriikiriramu mulimu ebintu ebimu nga omuntu atendagewa yakuwadde akugera kisabbuuni omaze okyekuba tokyalaba akusika entegetega paka ku ttaka ekome wano ekyo sikirinaako bwino njogedde bwogezi tuli mu biboozi mulimu ebintu ebimu byolina okukola ki naye nga tukiwunzika all in all ebbuba bojja omuntu tosobola kubiwona ng'olina omuntu omukyamu omuntu gw'olina yalina okutebenkeza emmeeme eyo bw'alibanga amaaso gamuli mu ngalo ogenda kutambula ng'otebenkana obudde bwo bwonna kuba walonda omuntu nga mukyamu ate omuntu omukyamu ne bw'omukolera ebirungi ebyenkana ki asigala mukyamu olumu kimenya naye bw'ogenda okula ng'otuuse ku ntabiro y'obulamu bwo abasinga bakita mu byonna kukkiriza nti nno ebintu ebitumenya mu nsi it is just attachment kubyesibako nti kino kyange naye olunaku omuntu lw'olikula oba lw'olituuka n'orealizinga nti ekyobugagga kyensinza bulamu bwange kuba bwenzikira byonna ebibadde ebyange bagamba ebyali ebyagundi biba bintu bya mufu ate ebyomufu bigenda waba next of kin kitegeeza nti nno byonna okubibamu amakulu ng'oli muki ng'oli mulamu kati embeera eba ekutugumbula bw'obeera n'omuntu n'olaba nga ekuttattana buli ddakiika self love okweyagala okwesaasira ye form of love gy'osobola okwewa ate omuntu bw'akolanga ekintu ekinene ekitalimu accident va kugamba nti nno gundi yabbye mu motoka yange n'agikuba ekigwo naye mulimu ekintu ekinene against what you believe in
n'owulira nti n'omwana yatutte ekyapa yabadde yeewolerako ssente yeewolerako ssente bw'omusonyiwa mwesonyiwe mulimu ekintu ekituuka ku level nga ofaananako omulabe nti yakubye essasi ne limiisinga nti omwongera ddala agezeeko osanga ogwokubya nakkuba n'akumalawo mulimu omuntu akola ekintu nga kiri out of the range nga kyo obutuufu olina okusikamu noga kubanga kino ne bw'anaakyenenya yalaze dda possibility nti asobola okikola asobola nokiddamu kugamba the fact nti yakulaze nti asobola okikola tosobola kuddamu kuba kyekimu era tobeeranga kyekimu be fooled once naye si mulundi guddako era oguddako ddayo ngo kali kagenderere ng'otegeera omuga bweweera n'ogundi oyo weebasaako limu kyonna omwana eyali abbyeko ku kale tomugobye asigaddewo naye ng'omulagira w'obiterekeera nga oba omutegedde oba omutegedde neeyisaaye kaakati n'abantu abatambulira mu mbeera eyo bw'olaba omuntu atatebenkedde mutegeere bw'oba okyamwekuumiddeko health distance n'okutegeera ogira bwoti bw'oba omutunotunula oti ogawe balujja lunaakuba eno nkoto terukuba ku ttama kuba mmanyi ajja kugaluleera possibility wekiri nti wali ogenzeko omuntu nga yali akubbe ku lwi nakkuba nga naakuyita nga azze kuwozesa kitaawo bw'aba yali azikkuba bwatuukangawo wakolanga oti possibility yabanga weera wayogeranga okola oti nti bwe lunajja lunaakubako eno naye otatuukira ku ttama naawe tambulanga ng'ogaludde kwe kweyagala self love bw'oba totadde beerawo ng'oli mugezi ng'oli mugezi omuntu atasobola kutebenkeza era ebiseera ebisinga tabeera munno ate muyige n'okusaasira abantu mulimu abakola ebintu nga it is mental conditioning mukulu batte omuntu nga yalwala ejjakiriza omuntu nga yalwala obwenzi takuteekanga mu mbeera ekulowoozesa nti gwalina ekikyamu guli gubeera muze lwakuba wano mu Africa ekyo ekintu tebasobola kidiagonizinga tebakitegeera nti waliwo n'abantu abalina sex addiction bayita abaakasagazi tekifa oba weebase naye ekiro bw'ofuluma bwoti tekimugaana kutunulatunula olina ebyokukola sirina byakukola jangu ayitirize awo kisala budde paka lwonaakomawo namulabako ate oyinza n'okukomawo awaka nga ate gwe takyakwagala kweganga kimuli mubeezi mu bwongo bw'aba tagizaawo tafunye kugwalawo waakiri agenda n'alaba pornography nga ye kimulimu bubeezi ng'akera mu kibuga kunoonya ng'akiriko kati ng'omuyisa bulungi obwenzi abantu bakijje ku gundi nti yampisizza bubi gundi yampisizza bulungi gubeera muze gwa muntu oli bw'aba akyagala era mulimu abantu abali mu self pity abali eyo abeekubagiza namukolera buli kimu guli omuze teguli kukolera buli kimu era oli bw'aba yeekwasa wankoze kino yafunye kyekwaso ne bw'otaali bikoze byakugamba bye wakola era yali kikoze okitegeera lwakuba abantu tebakitegeera kyova olaba bakipinga onu nga beekuba okutuuka lwoliraba abagabidde abakyala emmotoka ez'emiliyoni 2 atambulamu n'agivuga ng'agenze kwenda naye nga gwayendako yali akola service ku mmotoka ye kati n'omubuuzaawo kibaalansingirawa kiri mu bwongo naye bw'onaamukwatira mu mbeera eyo ng'akugaba wali tompa budde obudde wali obwagaza ki ekikolwa ekyo kyali kyetaaga bbanga ki obadde onkubira simu kumala bbanga ki tewamukubira kumubuuza akaba yeekwasa omukyala bw'onaabeera awaka n'oyombayomba omwami ajja kudduka si kyekiba kyamututte yagasembayo ddakiika emu yabadde ayagala buyanya abagamba ti omukyala muwe obudde beetaaga budde bwengana ki kwesiriwaza ntanti omukyala muwe obudde kwesiriwaza ndi wano ndinenamawo gye tutudde obudde weebuli tumaze essaawa 2 tutudde
obumuwadde bulumbuwadde abantu bonna boogera ebintu ebyo basiru omukyala tomuwa budde. Waliwo omuntu alina omuntu nga yagenda ku ggwanga ng'omukwano gwabwe olukwatagana lwe gukwatagana tegumanyi bali wano Kampala. Newankubadde kale tukitwale mu context nti omuntu atakuli kumpi omutima gumuyayaanira nnyo naye tekibeera ku muntu kubeera kumpi kubeerawo naye wabula ntegeeragana yammwe. Nze abantu b'empita mikwano gyange kumpi bonna abasinga tumala emyezi n'emyezi nga tetulabaganye naye twakisalawo tubeere ba mukwano era olw'omusisinkanye banna obalaga nti ono mukwano gwange byonna ebikwatagana ewange ensonga bweziti ne bweziti muzibuuzanga ono naye nga mumeze emyezi nga5 nga temwerabanga. Kati sikuga onjagala mbeerewo obudde communication chain. Yes, mulina okutegeera ebyo by'owulya tompa budde bana abantu beewale nnyo okuwasa abantu abasiru. Abantu abasiru tebamanyi kye baagala. Afuna kyayayaanira naye ng'ate mu butuufu si kyayagala. Kati ogenda kusigala waawaka agamba tomuwa budde obeerewo otuule. Ate enkeera akulumye stress lwakuba bamulirwana baaguze emmotoka. Ngayagala budde bwakulira. Kati ye gwagamba nti nno baaguze emmotoka ate nga bawaali bweru yagiweereza bali bakola sacrifice naye yagimiisinga akwagala obeerewo naye ate byonna obimuwe. Kyenkugamba nti nno abantu bagwa ku bizibu. Ayagala omuntu nga musiru kakati oyo bw'otamuyita musiru oba ogenda kumuyita ki so nga ate n'akadde akatono kemwali badde kemufunye we mubanga mukwatagana bulungi it is just enough. Time y'abantu okubeera nga bategeeragana mu kwagala babeere physically active boba bebeere nga beeriranye emibiri gino mwana wattu ojja kukyewuunyanga ntono. Nze Mukama yankola njagala nnyo okubeera nzekka onneesibako nneesibirako ki taliiwo nkola ekintu nabudiyo nange ombeereko obadde Netflix nze njagala nnyo njagala neezira yeeka omukyala nembeera naye ne tunyumya emboozi yaffe naye ate mmanyi nti nno we mmuleka awaka ajja kuba mu ddembe lye alabe firimu ye afaanane nga bw'ayagala atambule okuguluka akasukeeri bwe nkoma walyonke yeekuŋŋaanya ayogeze sitiiriyo zaatayogeza naye emisana aboggoke nga bw'ayagala kubanga sikoze eki oba ali ku ssimu ali ku lugambo lwe akalabule bwe naakomawo kulikayo tudde mu mbeera yaffe. Kati bw'oba oyagala mbeerewo obudde bwonna ebyo ogenda kubikola ddi ekisoboka ne mamba ngende ku mulimu oyagala ngende naawe ngende nankani omuteeke musawo nga wale kale banyabo ne basebo tweyaza nnyo tweyazege olunaku olwaleero bwetyo bwe tutambudde mwebale mwenna abantu baffe abalabye era abawuliriza ab'olulango yonna aje bukusanga oba ku TikTok oba ku Facebook oba ku YouTube yonna gy'okafunira oba ku ssimu yaawo tusiima bongerwa abanyabo ne basebo omutuwa amaanyi okusigala nga tukyatambuza babuulire nti show yaffe tugenda giteekamu akatungulu tubayoyotera akafu kana akabuliriro kano ako kabadde kabuyiya by invitation kagenda kubeera nga akafo katabu nyo tuyagala gundi kali eki era abanaayagala tujja bawe ennamba banaaregisteringira naye lwe banaasooka okukalabako ojja balaba amasimu ge by invitation betambudde akuume banyabo ne basebo